Bannayuganda amaaso gabamyuse n'amatama gatandise okubanga gababuguma oluvannyuma lw'omusajja eyakola akatambi nga kabika omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okubanga afudde. Akatambi ako ne katambulira ku mikutu gya intaneti okubanga anoonyezebwa era we twogerera ayinza n'okubanga yakwatiddwa. Abasinga ku akatambi ako mukawulidde nga kajja kalanga era nga kawa amawulire omukulembeze w'eggwanga afudde, Yoweri Museveni afudde, era omuyeekera wa Uganda afudde, biki akatambi ako mukawulidde ko. Wabula nange sigenda kwegana akatambi ako nkawuliriza naye lwakubanze sikongeddeeyo nti nkatambuze munnange oyinza okukatambuza ne batracking essimu kwe kavudde nga yo kweri olaba we bakuyoola ne bagamba nti mwaba mukumwe abeeteesezza okubanga mubeeranga mubika omukulembeze w'eggwanga. Mujjukire ebintu bineeno ebyokwogera nti gundi afudde nga tafudde gwafuuka musango mu ggwanga lyaffe Uganda. Ebintu bingi nnyo ebitambulira mu ggwanga lyaffe Uganda ate oba oliawo n'ebitiisa n'okutiisa. Ensi yaffe Uganda nze kati nogitya njitya ensi gyegenda munange nange simanyiyo. Kyova olaba ebigambo tulina kukozesa bitono, abantu tubawalampe nga tulekamu, abantu tubatankuule nga tulekamu, abantu banyiivu, abantu balina obusungu. Nze simanyi na kumanya oba obusungu babujjawa. Yenze yeeyogeza mmwe abali ku guno omutimbagano temugamba ebigenda mu ggwanga temubiraba, mmwe nsuubira nammwe mubiraba naye mutya okubyogerako, mutya obbiwaako endowooza zammwe, mutya okuvayo okwekalakasa lwa nsonga nammwe ebivaamu mukola ki mubimanyi nga nze era wembimanyi. Yenze Sheila Adita ayagala okunkubirako nsanga bulungi nnyo ku Instagram page yange nga nkozesa Sheila Adita page kuliko ekigambo page ku Instagram jangu onfollowing onsangeyo, subscribinga gwatanaba subscribinga ku YouTube channel yaffe jangu obeera omukuba member, videos zirabe, commenting nga tumanye endowooza yo, tusomese nga gwe omuntu osobola okukaaya nako ngamba Adita nze ku ndaba y'ebintu ndaba kino bwe kiti kyetaagisa mu video yongera mu kino toyogera ku kino toyogera ku kiri tujja kubanga tukuwuliriza munange. Wabula ate notification bell eyo togyerabira egenda kuyambako nga buli video yonna gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako bulungi nnyo. Ayagala okunsanga ku TikTok nteekayo obutambi obulungi era nga we buti era nayo gyendi, wabula nga ate ne ku Facebook gyendi jangu obeere nga onsalako bulungi nnyo wali wonna. Katugereko mu katambi akayitingana akagamba nti no President Museveni yafudde. Natuddemu tukawulira omulundi ogwokubiri temubisala nti byange nange nkasanzeyo obusanzi mbagambye katuddemuko tukawulirize erimu abakamisinze ate era tukomewo. Omu ku bayeekera ba NRA 27 abasooka okulwana olutalo olwaleeta gavumenti ya NRM buyinza afudde. Ensonda zitegeeza nti Pulezidenti Yoweri Museveni afiiridde mu ddwaliro ly'e Nakasero mu Kampala oluvannyuma lw'okulwalira akaseera ng'obulwadde okusinga bwamunyiikiridde eggulu okulw'omukaaga. Pulezidenti Yoweri Museveni nga tetunnaba kweyongerayo omaze okusubscribinga ku YouTube channel eno oba tonaba kikola bambe kikole mu bunnambiro kubanga ekigambo subscribe weekiryawo, notification bell gikwateko, viewing videos liking, commenting kirungi nnyo. Aneetaaga privately ogenda kubanga onsinkana ku Instagram page yange nkozesa Sheila Adita page jangu neyungeko ne ku TikTok kwendi nkozesa Sheila Adita page jangu era neyungeko ne ku Facebook kwendi. Wabula nga ate akatambi ako mukawuliriza bulungi nnyo akagamba nti omukulembeze w'eggwanga yafudde. Waaba yafudde nga tebanaba kukyanja erinsi tusaba Mukama amusonyiwe byonna ebyamusobyeko of which nga nze Adita indowooza bifu. Yes, indowooza bifu wefufululufufu era nze ndowooza nti omukulembeze waali nnyo katebule mugumu nnyo agenda kukaddiwa ng'enfudu z'emmengo ate era akyabafuga era akyatufuga nnyo. Waali nnyo mu ntebe ewatali kuvaawo yadde n'omulundi n'ogumu. Wabula kyenkakasa nti ebbanga eriyiseeko awo emabega abaddemu n'obulwadde nga mulwadde era ne batulaga ng'akomyewo n'agenda ku TVs ez'eggwanga lye n'abeera nga yeebaza Bannayuganda mwena abataddeyo esaala ne mumusabira awo ne kati nkimanyi kummwe waliyo abagamba kaswiki ako Mukama kaswiki lwaki tokanyize kaswiki kanyige lwaki tokanyize kanyige ng'akabalalo kanyiga kazikize kate nkimanyi gye muli naye munange Mukama yasalawo ffe ng'abantu tetusobola kubaako kyetusalirawo Katonda yekka yasalawo naga kati eno swiki eweddemu kawogo na muzigo
kapote abalala nagamba ono wakubeerawo nnyo yadde mwamukoowa agenda kubeerawo nnyo oba wamukoowa gwamanyi oba omwagala gwamanyi nze mwagalawo lwansonga alina emirimu ABCD gyakyakola oba nagamba ono kamugyewo according ku bye namutuma aganye okukolako n'ekimu ayonoona bwonoonyi kamugyewo oba abalala nga bakoze ebirungi bingi nnyo Katonda n'abayita nabo bagende babeeko bye bakola eyo waggulu nakyo kisoboka wabula nga tetugenda kukoma ku ekyo kyokka omuvubuka eyavuddeyo n'agamba nti nno ye yakulembedde ekikwekweto ky'okutta abaana Kasese munnange naye kati ali mumaziga akaaba yeetaaga buyambi anti munnange bannamateeka bamusazeeko dda Mr. Enanga yamusazeeko dda n'abeera nga amukwata era wetwogerera ali mabega wa mitayimbwa agenda kuba jamuggolera amaaso abitebye abannyonnyole ensonga zayogera azimanyiiko ki wabula bannanga abantu mwereetera ebizibu katugendeko mu katambi koono omwami akamuviiriddeko emberebezi n'okutuuka okuba nti nno ab'ebyokwerinda bamukutte nga bwe bakyanoonyereza ate era tubeere nga tukomawo yenze omukuba ADF abakubya abaana Kasese twasa abaana 7 wadde mulangirira ebitaliyo naye yenze omukuba tujju ate ngenda kuzomwezi 21 tebalinya mu kibuga tugenda bakuba bomu kuba tuteze mu bitundu bingi feba omuntu aba ADF faba kuba parliamentary avenue bomu yakuba omwagiraba mumugira muzanya government ya Museveni okuweereza abajasi bayo Congo netulugunya abantu baffe fe tuli bayekera ba Congo faba ino okusayirawo Congo kicherino okuba tugenda bakuba bomba ate nga buli kivulu ekirategekebwe Congo Uganda tugenda kujja tuba tulugunye fere tuzanye tuli ba ADF tujja basalamu abakyala tujja basalamu obusoro abasajja tujja basalako obusajja bwabwe tujja basalange enkoko fere tuzanya we are chaff we are soldiers we are army feba training akuta we are trained to kill mwe oyo akamuseveni kama kemujanya kabo byobuyinza bwe Uganda ADF oyo mvubuka bamukwate bamusive naye Bannayuganda bamu abaki lwaki temufa kubibakwatako opushinga otya video ngooza mbo mvubuka oyo bamukusive yavuddeyo neyo wako bujulizi nti wa ADF ani abagamba nti nze nalimbadeko wa ADF navayo wano nembagamba nti ndi muganda wa Wilson Sabiti yakuba minister Masasi era nemubukira video yanke agambye yoyo muganda wo mugenza ayogedde nemutambuza videos bya mweyo era mwansuza sebase kati nzuno bankubira amasimu agantisa ndina mukutyanze golaba ndi mukutya bagenda kunkwata bagenda kunsiba lwa video byenayogedde nga byakusaga mu lusagiriro nasagidde mu byekisiru nange byendaba ebyabana be Kasese kati nzuno ndi nankanka na steredde nebigambo sisobola kubyogera bulungi ate mu ababukira video za kabata wagwa kabata toyina content lwaki video zange ndala tozibukira nina video nze yakola video yokuba malalo nina video nyingi zenkola ngazo temuzibukira nezine byononese nemubukira nemuta abamu ma comment nze RIP sebonze nafudde da nawe dedda gwe bagambye government ya Museveni tesobola kunyonyerezo giyita nsiru oloza tegenda nyonyereze egwe ku ADF omutufu kubatemu abatufu abasabane Kasese oba muroza nze siri muzadde siri na bulumi ku mutima kwa babana bebase nange kinuma na ye nabadde njagala kuzukusaba na Uganda ngaye bapushinga video za Katolu bwamanga afudde ngaye bapushinga video za Jaja Ituringa afudde n'abalala bangi nnyo baba bakola bapushinge ne video za abana be Kasese abatiddwa paka polisi tujibuze mpaka tunonyeza omuntu omutufu eyase abana be Kasese nange robulumi mbuulira ne abana bya bufuzi baliyo bebase tebasobola nakudukirira abakyali mu malwaliro naye wano balinda kuwama bayinza balinda kuwama bugo kuba gwe mulimu gwabwe naye nga nange nanyoleddwa nnyo naye nga ekituufu ntuusa okwetonda kwange era netondedde ddala nze sibeerangako ADF nze ndi mulimi ndi eno mu bijanjalo byange mbyekolera pozi n'okuvuga kaboda kange naye nze sibangako wa ADF temunkubya matama temunkunyisa matama okwetonda kwange njagala kugenda eri buli mu Uganda eri buli muntu yena abantu be Kasese mu ate mu naddala bafiiriddwa abaana baganda baffe bannyinaze bato baffe abaana baffe kitalo nnyo kitalo ddala era nze banange bibi omuga era nga mwapushinze video nga ngamba ntino ndi muyekera simanyi ndi mutuju wa ADF bwe muba mupushinga nene y'okwetonda enseso olukumanya nti netonze baleme kunkwatira bwerere mbusimanyi nze bagenda oyigira kesomo lwaki era baliyigira kunze esomo lwaki baliyigira kunze baliyigireko ku balala waliwo abasooka waliwo abagenda okujja boogere balinde nze bansonyiwe netonze
neetondedde ddala sirikiddamu president state house mwenna mbeetondera amagye poliisi bannange zimundeke ndi mukutya ndi mukweraliikirira. Akatambi ako ndowooza wakalabye bulungi. akatambi ako katambudde nnyo. Ife twese batubagamba nti TikTok yajja enyuma, naye TikTok noonya ebintu by'ogyogererako. TikTok egenda kusibya abantu naddala bino ebintu ebirimu ebyobufuzi bannange mu byesonyiwe naddala mu abaana abato. Nze nga njagala obufuzi, nze nga njagala ebintu by'obufuzi, nga njagala okubibeeramu, naye munnange muzadde wange yaŋŋamba lumu, naŋŋamba mwana wange nkulaba olimu passion y'okwagala okukulembera, oyagala nnyo ebintu by'obukulembeze obyagala bikuli mu musaayi, naye ebintu ebyo biridde, ebintu ebyo bibi, ebintu ebyo bisa, ebintu ebyo bitta ne bikugirawo ddala n'olulyo olwo lwonna ne balusendawo obutaddamu kuddawo, just byabufuze. Naŋŋamba munange byobuzannyo obulaba buzannyo bw'abali abantu ba mafiya ababi abatatya kusalwa, abatemu, abayiwa omusaayi, abantu abatatya kwokera ku makya kusalaasala n'akuyubulako olususu n'akuteeka wali, be balina okuzannya ogwo omuzannyo. Abantu abatalina byakufiirwa, abantu abalina ssente ennyingi ennyo zasobola okuinvestinga mu kintu ne waba amanyi nti nno kibi, ne waba amanyi kino ekintu kitta, ne waba amanyi kigenda muviirako okukalumamu omusu n'abeera ng'ateekamu ssente. Naŋŋamba ebintu ebyo biveemu. Yansaba mu bulungi ng'omuzadde naŋŋamba ebintu ebyo biveemu. Bw'oba olina ekintu kyonna ky'oyagala okwemulugunya, baako engeri gy'okireetamu nga tokitadde nnyo ku sayidi y'abantu abali mu ntebe, lwa nsonga bajja kutwala ng'omulabe. N'agamba n'obufuzi mulimu, kiringa omuntu wanaakeera ku makya n'ayagala akugirewo w'okolera ekintu ekyo ky'owulira ng'omuntu oyo ayagala kujjawo omulimu gwo, nabali kye bawulira kubanga mu bufuzi mwe balya. Naŋŋamba bigenda empola, biveeko, kola ebintu ebirala, naye va mu bintu by'okuvuma abantu, ebintu by'okuwemula sibyagala biraba, ebintu by'okweyambula saagala biraba, ebintu by'obufuzi saagala biraba. Kola ekintu ekirala ekigenda okuba nga kikuwa emirembe. Kati nange kyentegeeza mu abaana abali eyo, muve mu bintu by'obufuzi, mubirekere ddala. Oyagala kubeeranga muzira, naye okakasa bw'onoofa banaakuziikanga muzira. Ye okakasa nti bw'onooba ofudde banaakumeshoninga mu abo abazira ababadde mu ggwanga Uganda, abamu ku bazira ababadde mu ggwanga Uganda. Bwe waba nedda, think twice. Lowoozaamu emirundi ebiri nga tonnaba kubanga ovaayo. Kati ng'oyo omuvubuka weetunuuzaamu kamera, ebintu byogera tobinaako mitwe n'amagulu, ate omusango ogukukutte, ate otandika okwegaana, ate kati bakukutte, ogenda bbeera mu kkomera ebbanga lyo lyonna. Oli muvubuka, ogenda bbeera mu kkomera, bakusibye bakuteekeko emisango, obeere eyo, ovundire eyo, tukola, tolina abantu b'okulabirira, tebakyali, ate famire yo ogizizza mu bintu bya kigwagwa. Wabula ng'ate eggwanga lyaffe Uganda we liraga munnange ku ssaawa eno ebintu bizibu nnyo, anti okutta kufuusa okutta, abantu b'emmundu baliisa nkuuli, obubbi buzeemu, abantu babba misana. Katugendeko mu butambi bw'obubbi buno, abantu baneeno abakozesa emmundu okubba abantu emisana tteke, ate era tukomewo.
byebyo nno ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Gwe ngalabye obutambi buno eno njagala okubaako ekibuuzo kyenkulekera omwagalwa. Ebigenda mu maaso mu ggwanga obiraba? Yewe oba obiraba bikuleetera kulowooza otya? Bikuwa ndowooza ki? Muli mutima owulira otidde oba gw'okyali mugumu? Ye olowooza ki ekirina okukolebwa okukakanya kw'eno embeera egenda mu maaso? Ye olowooza kiki ye ekiviiriddeko embeera eno? Bwandibanga bwavu bwe bususe, oba butemu ng'abantu balina bubeezi mitima mitemu, oba butayagala kukola nga kyekiviiriddeko embeera eno, oba ebbeetu lingi nnyo eriba mukwata mmundu mu ggwanga lyaffe Uganda? Kuba nakyo kisoboka, abantu babakwasa emmundu kukuuma bantu, wabula emmundu ne bazikozesa okubaako ebintu ebirala bye bakola. Ate era waliwo akatambi kesitabawadde omwami eyabadde mu Owino, omusirikale akuuma Owino, bwe yakutte emmundu n'agisonga mu muntu yabadde atandise n'okwokinga. Singa abantu abamu badde okumpi mu Owino tebaamukomyeko yandibadde atta omuntu. Imbagirawo obusungu abantu bano abalina emmundu bwe balina babujjawa? Ki ekibaviirako okubeera bwe batyo? Mbeera ki? Tebafuna musaala? Tebafuna musaala? Ebintu bye bakola babikola bagenderedde? Kiki ekigenda mu maaso? Nze mbeera buno okutya n'entya. Waliwo gwe nayogedde naye ewaka n'aŋŋamba Uganda yafuuse enzibu mwannyinaze. Muto wange, Uganda yafuuse enzibu. Abantu batta bannaabwe emisana kete. Abantu tetumanyi busungu gye babujja. Oli n'ava eri n'akuba ennyondo ku mutwe n'akuba bangaza omutwe n'akutta nga teyeesise namu. Nange nekindeetera okutya. Ate bwe ndaba obutambi nga buno ne ndowoozaamu bambi ab'ennyumba yange, nange ne neerowoozaako. Mpulira njagala okudda ewaka naye ate n'okutya oshegera ebintu ng'ebyo. Bannange tusaba bamukuumaddembe bonna batuyambe bakole ku bano abantu abayina emmundu. Ate era nabadde nina n'ekiteeso ekigamba nti oba buli ewali police station mu ggwanga lyaffe Uganda, buli musirikale ali okumpi emmundu agirekenga ku police station, bakwate emmundu baziteekenga ku police, oli asayininge emmundu ngireseewo ku poliisi nga baginona nkeera nga bagenda reportinga ku mulimu. Agenda reportinga ku mulimu yanona yeeyiye yasayininga najja yeeyiye, watuuka okunnyuka emmundu agizeeyo. Kikendeezeeko ku bumenyi bw'amateeka, kuba kati naffe abasirikale tutandise okubatya. Tulaba buli ayina emmundu oba omusuubira nti agenda kubanga akukuba akotte. Yenze Shira Adita kamanye ekikyolowooza. Teweerabira kunfollowinga ku Instagram page yange, commentinga ate era subscribinga gwe eyamisinga chance yo subscribinga ekigambo weekiri. Kwata ku notification bell buli video nayo gyekiteekayo ebirenga ekutuukako bulungi nnyo. Ate era naawe obeera omu ku ba committee member nti osobola okusalawo ku ki ekikolebwa ku channel eno. Mbaagala nnyo.